once again amawulire gakyali mangi era nga kukwatako mu ngeri zitali za bulijjo. Tubadde tugera ku President Ruto of Kenya. Leader alina okulaga nti is firm. Twayogera ntugamba nti yali nsubi tetumanyi oluusi olina okuwuliriza abantu ne mu kusooka okuvaayo okukkiriza nti yes ngenda bijjako wizi okutiisibwatiisibwa tono na parliament ono na parliament y'eggwanga Uganda kye bakiyita tosobola kusalirawo yes kati balabye nti oli munafu balabye nti bakusobola yes kati Kenya people mwagala ki ebintu mwagala omusajja abikola siru mwasigade mwono n'ebintu mwono n'eggwanga olubutamanya era ndaba gavubuka nalabye Mr. Luba wategese okwekalakaasa not kwekalakaasa wategese ndi mutambule paka ku parliament simanyi mukole ki yalangide ne date n'agiteekayo. People, Uganda people, please don't try. Don't joke with President Museveni. Don't joke with the government. If we don't know a government, tula wansi ofumintirize otegere who's a government. You are the one of a government. Only part of government. Bamba musubira kwa kati mama buli mutu mwogera nonsense mwabe Kenya you can do that you can try blah blah n'abantu abakulu balabanga professor basajja abakaba parliament muno ku setting Kenya with Uganda omusirikale wa Kenya yenkana wadde waloko defense wa wana even wa maje wa Kenya temuzanyisa basajja bawana temuzanyira kugwanga ndabu nteko okulabula livu muzadde temujja bikazi mmwe ne mukabanga mugamba basibya abana bammwe temujja ne mukabi kazimo ne muganda abana mbafudde anti Paul Kafe yalangiridde oyo mukuru Mr. Luba yalina wafunira kwakata laba struggle yagwawo nabe n'omusajja omunga ngambo yalina endagaano ya no contract kati yalaba ngobe biki alaba wavuma President Museveni kyosiga kyokungula kati tani iyo oguwulira wengato gye wali twakugamba nga ntengato gye oyagala okwambala ogimanyi